aliyo okwekalakaasa okujja naye okwekalakaasa kuno sigenda kwogerako birungo bikulimu naye Museveni togenda kuwona ate n'amagye. Breaking news wetwogerera sawa zineno ebya President Museveni si birungi munansonyi eddoboozi naye munsabire nja kuba mbeera bulungi anytime from now. Nakolwayo nga bekugambye Prophet Matayo avuddeyo n'atulaga prophecy ze ng'agamba nti President Museveni ebyaddala kuno tagenda kusima tukugambye olutalo lw'amaze dda kubeera nga lubalukawo mu NRM bikuletedde mu maaso awo naye ogenda beera nga obyerabirako naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like bubumaze subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno olako olwaleero nga benkugambye Prophet Matayo avuddeyo n'alabula President Museveni n'amugamba nti nebyaddala guno omulundi okwekalakasa okugenda okujja His Excellency Robert Kyagulanyi Mbuka ategese ate kagenda kukuleka ng'oli mulamu. Vidiyo eno njaga ogyetegereze ongambe ekisoboka oba ono just ali mu kwefera manya kuleteri aba NNM nga batandise okubeerera nga beekuba aliyo okwekalakaasa okujja naye okwekalakaasa kuno sigenda kwogerako birungo bikulimu naye Museveni togenda kuwona ate n'amagye tegajja kusapootinga nago gajja tuka nga gasirika ojja kutya ojja kubeera mu fiya wabula okwekalakaasa kuno kujja kuba ng'omubbi ojja kubeera mu kategole y'omubbi nga bamugoba nga mulimu bazadde be abantu abatamwagala be yabbye ne ba chairman kati ne banadini nga weebali katuuka ekiseera nga tokyalina na muntu gwewandikubiddeko enduulu ng'ensi yonna ekulaba nga ebikolobero byo bizuukuse mugenda beera mu America. Okumanya Prophet Matayo byayogedde byaddala nkugambye olutalo lubaluseewo wakati mu banene mu NRM olutalo lubadde lw'amaanyi nkugambye ekisa kya Mukama omukulu Hajati Namyalo wamu n'abalala kyebeekola sawo zirina ku internet buli omu yeevuma munene bebe kulundooza yabasuddemu bino byosagala byogerera nnyo njagala osooka obiwulirize ongambye byaddala bano bo tebanaatera okutuuka okubeera nga beekuba vidiyo yino True Leader 123 nga gemanyi njagala wetegereze sitaani ali mu NRM okumanya sitaani ali mu NRM takyaswala era takyatuma kati yeeviirayo basitaani abali mu NRM banaye guno ogubiina gutama njagala wetegereze vidiyo eno bamakanika babadde basinkanye President Museveni Kololo omwana ono bw'abadde ategeeza President Museveni ku Hajati Namyalo toolbox ze yabasuubiza okuleeta njagala otunuulira ekibizzi kino kisitaani kino kikisa kya Mukama njagala otunuulira omumwa gwa kisa kya Mukama kyabadde ali mu kugamba omwana ali mu kutuusa nsonga ewa pulezidenti pulezidenti agiwuliriza amuwadde amatu embwa ya kisa kya Mukama embizzi eno etanaaba eri mu kutu kwa mwana eri mu kumufalaasira kuba ng'agamba omwana nti akuba Namyalo yeerabidde nti ate kya omwana kyali mu kukola yebwe tebamanyi kiyamba Namyalo kitegeeza Namyalo ali ku ground wuliriza omwana ono omale wetegereze kisa kya Mukama embizzi eno kyebadde eri mu kugamba omwana okukola njagala olabe basitaani ba NRM wuliriza omwana kiddemu ekyo Namyalo yajja mu Ndeeba n'atusuubiza tuluzi era tezajja banandeeba mwafuna tuluzi tebafuna tuluzi nange naliwo ebiseera ebyo nga njogera ne mugamba linda tuluza za kinoomu oba za wamu zaali za kinoomu nga balina zituleetera mu Ndeeba parish nga ne tuwandiika muntu ku muntu ne tutambula mu galaji nze ow'ekitiibwa pulezidenti ndi ku opposition badde nkulwanyiza naye ate njagala ebintu bya gavumenti kubanga abavubuka bali bannagetto abo abavubuka boolaba batambulira mu kubonaabona ndowooza birabye bulungi era obiwuliriza kyemuva mulaba nti bano abantu Pulezidenti Museveni akyalina obuzibu bunene wano emabegako bano bakisa kya Mukama bagenda ne bafera pulezidenti ng'era bwe bali mu kumufera nga bakozesa amaziga g'abano bamakanika okubalaga nti babalumirirwa kumbe bali bakolerako bakwata ne bagenda bakuŋŋaanya semanya amasiteegi ga boda semanya njagala muvandimwe lwaki yatwesibako ku palamenti nga tugenza okulaba sipiika era awali amawulire
bwezira wali mawulire wagala mwalimu nabala sempungu sembizi no oli bwe yategeera tugenda ku meeting kasi mpandimwe ngani lwaki yatwesibako ku parliament tugenza okulaba speaker era wali amawulire bwezira wali mawulire wagala mwalimu nabala sempungu sembizi no oli bwe yategeera tugenda ku meeting speaker namusanga ku madaala aga parliament ayagala mawulire nsiba wa mukono gwange Sewungu anonye speaker nita mongo nange munonye tulabe gwasoko ku meeting. These are useless kabisa. Obero tyo mubaka ngasola kulaba speaker. Tumbule banagi wensonga zawe zali yes nze byange zali ku mabati na kibuga. That's it. Siberangako personal, sirumbangako Sewungu, simuvolangako. Yena nzivola. Kuchuli. Na yegalo inayo wadde akataka kenkana ejemetwe seti waffe. Chitawe yaleka eka 3 ku kyalo. Mu kyalo omuntu okuba ne eka 3 obera munaku. Owulira mwasula mu nyumba ya kitawe. Kyokka kye bagikolako gi renovating ku sente za Museveni. Era Sewungu tabeera mubaka ennyumba yali badde yagwadda. Owulira bino byekugamba. These are facts. Ne bwogendayo ffe twatandikanga okusoma ku kitewuluza nga kitafa twalira mu motoka. Nze akugamba mu kitundu kyaffe nze nsingako faamu mu kitundu kyaffe ne yagamba sigiina lindako waliwo faamu ya church eyakatigondo National Seminary yekwe galinga bwana agamba nti buli moloka eriko use Kampala ya State House okitegeera ewa kitange kwennyini mu maka awaka mu kalicha nateekawo ennyumba 2011 nze sidda wa kitange n'ensula mu nyumba ya kitange nga teze na musikira owulira nabiwulya naye family twagambye mukama ng'oli w'amaanyi nga watulaze salamba bulijjo gye tuli nayo obukambwe bwe yakozesezza nga bukulaga omuntu abayinako ettima n'obukyali ulira era nazzeeyo ku malaalo ga kitange nenfukamira wazze ku malaalo ne mugamba nsaba kunsonyiwa swakuwuliriza 2011 kitange yaliwo NRM yali wawagira President Museveni tiyawagira Sewungu nga kitaffe omwana wokukyalo teyamuwagira yes tiyamuwagira dadi waffe ye ng'agamba ye NRM atawagira Museveni tawagira kintu kyonna kitali mu yero ekyoku oli muganda mwami Sewungu ne mukita ekisooka si muganda wange kaakati kungwe ekisinga otuluma ku nsi si nsobi ze tukoze n'ebintu ebirungi bye tukoledde abantu ekisinga okunnuma si bibi byenkoze n'ebintu ebirungi kungwe abantu abayise mu ngalo zange zino sibamanyi Sewungu oyo yali musomesa emusomesa owa primary which is okay kuba nagwo mulimu 2010 yawo ajja mu office yange twalina office ku Pioneer House Jinja Road nga buli Friday nanga amafunye ekirowoozo ky'obubaka ne mugamba lumba then twalina omubaka gwe bayita Anthony Yiga ne mu supporting nga every Friday muwa amafuta ebiseera bye twaliwo mobile money yalina akamotoka akasinga obukadde mu Africa bakayitanga Mazida nga bwakavuga simanyi oba nadde e Kampala Mazida kati sembizi bwe namuwulidde ngamba mbu yali anjazise emmotoka kungu Katonda yali kitaffe yali amutaddeko omukono nze okutandika okwavulawo kanga kitange alina emmotoka 3 kitange nga alina ebyuma by'emmwanyi nabugabe yoyina nga alina ebyuma by'emmwanyi kitawe Sewungu teyagula wadde oluwagiro eggaali. These are facts.